Matiyali matata w'abayimbi Sepiria. Gigenda gitya mukama wange? Mukama nga bwagenda munnange. Kadonka mu Super Singers egamba etya? Weeri etambula n'olwayo tuli mu kukoleera. Okay, leero muli ludda wa? Leero tuli eno bayitayo Bushenyi eno wabano Mawokota. Bushenyi. So. Okay, mukama wange music ali atya ennaku zino wa Kadonkamu nga bw'omulaba? Music agendanga n'abantu abamutegeera. Bwe bamugoberera abatamutegeera tujja basaba bongere omutegeera. Sebo. Sebo. Okay, mukama wange kye mbadde neebuuza. Sebo. Nga ggwe bw'obadde mu Kadonkamu okumala ebbanga ddene. Abayimba Kadonkamu bakyali ku mulamwa oba baava ku mulamwa gumwamuteekako? Ab'ennaku zino. Sebo. Ab'ennaku zino abawuliza bwe bayinza okusalawo naye ndo zekiyinza okusalawo kati nga mmwe abali ku mpewo kukuba imba zomere bagamba nti bano nabaliwo abakyali ku mulamwa kubanga kati nga nze ali mu mulimu ogwo abantu bayinza okuntegeera obulala. Naye nga twandibasabye banywerere ku mulamwa buli omu ayiye ekyalaba nti mulamwa. Okay. Sebo. Naye nga mukulu Matiya Luyima ki ekibakuumidde ku mutindo nga muliko ebbanga n'ebbanga okuva myaka gya 7-8 paka kati? Kati ffe abamu kugamba twafangayo okuyiiza eggwanga ebintu ebitaddiba. Tugamba oluyimba n'oluyimba nga lulina amakulu agatagenda kuggwaawo. Kubanga twatwalanga obudde n'oyiye oluyimba nga tolumanyi ng'omanyi nti lina okulwa mu katale nga kyoyiisa tekiggwako oba okubiriza abantu kulima paka nsiba eriggwawo era bagenda kuba nga bakubiriza kulima oba okubiriza abaana kusoma bwe bityo ebizibu by'essomero. So si bino nkwagala gyemuli naye n'ababyagala babyagale tubalinaako buzibu naye nga twafangayo nnyo okuyiya oluyimba kuba ffe twagendanga mu studio ng'oluyimba oluyimbidde mwaka mulamba n'olyoka olulikodinga ng'omaze okwekkanya ddala lukola abantu banakyagala kirina amakulu. Naye mukulu Matiya Luyima kusomoozebwa kikosanze mu music okuva myaka giri gyonna paka akadde kano? Okusomoozebwa kusinga kusanga kubaffe okuyimba okwaffe okwedda kwali kuzibu nnyo kubanga nga n'okuba oluyimba lufulume nga bamala kulwekkanya kati kankugere nange Kenya nzikuba amayinja nyimbo zitakurekodi zindoza amayinja wagavanyako kakati ng'okuyimba bakwako sample emu n'ogireeta n'ogitwala mu Ministry of Information ne balwetegereza n'olutwala ku National Theatre ne bategeera drama gwewakozesa mu kuyimba n'olutwala ku Radio Uganda ne betegereza ne baluteeka ku mpewo naye ennaku zino oli oluva mu studio abatanatuukanaka nga luyimba ku radio. Ekyo kituufu kubanga tewali basunsula twafuna okusoomozebwa nti ofulira oluyimba kyali nti recording studio era nazo zaali nga ntono yazigendamu abo abasengejje tosinga ebyennaku zino nti alina sente ya recording. Okay, nga kyeneebuuza naye ennyimba mwali mu recording nga za sente nga mmeka oluyimba lumu kati nga luno abadongo mwefuge Sepiria ng'oluyimba lumalawo sente nga mmeka mu studio? Ezo tuyimbidde ku mulembe nga gukyusemu nga tuze ku teepu twayiyanga aga oba ttaatu n'oseera ku teepu yonna so si luyimba lumu. Okay, nga teepu tugeze kasiwuukira agiguze sente mmeka oba kasajja? Nja kwogera kasajja kuba gwe nasinga okuguza ennyimba kasajja namuguza teepu yange y'abadongo mwefuge ng'ebintu birinnye nagimuguza $40 olwendo nga birinnye naye abamu bagula 5, 10, 20, 15 kusitana gyebabeerakako naye nga ate ennaku gyeri gyobadde ombuza ebyamayinja amayinja nenejjinja eryasooka nayitunda $5. Ebyo tebyali byangu. Kadonkamu Super Singers olinamu abaana abato booleeseemu? Era kati abayimba abakulu beenina mu mulimu nze ne mukyala wange Nakafaawa ne Koloni basigadde bano bayimuko era mmala kutegeeza kyalina okuyimbira. Okay, nimirwa Kadonkamu ne Matiya Luyima ne Super Singers. Bannamasaka naddala abawuliza radio eyo Subi FM. Njagala babeere nga bafaayo nnyo okuwuliriza ennyimba eza Kadonkamu ate ne radio station eyo yammwe nga mungisadde njebaza abasobodde okuba nga basobola okuba ennyimba zaffe ku radio abantu ne baziwulira baleme kuzisuula muguluka kubanga zo teziba ate n'amakulu mezali naye nga bannamasaka mbaagala nnyo era buli weetegekayo ebivulu mu masaka tebitera kunsala abantu bakyandaba. Sebo za nnyo Sebo mukulu Matiya Luyima.
kale ndabira namuseza abawuliza Shubi FM bonna kimbagala nnyo nze Matiyali Matata w'abayimbi abakadongo kamu mbewale nnyo webayoddala okutuwagira emyaka gyonna